الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلوات الله وسلامه عليه وبعد matendo amajjuvuga Allah tabaraka wa taala tumtendereza era tumwebaza nnyo olw'ekyengera ky'obulamu kyatukuumidde tumwebaza olw'ebyengira bingi ne mu byo okutusiimira okubeera basiraamu mu byo okutusiimira okubeera bakyali abalamu abaddu ba Allah tabaraka wa taala basinga yansawuna beerabira nnyo ebyengira bya Allah tabaraka wa taala bima an'ama Allahu alayhim mu byo Allah tabaraka wa taala byabagabiridde nabyo ngobole asinga tuba tubirowozezzaako nnyo Allah tabaraka wa taala ajja kuba atwongera okuba nti ndo atunywereza mu busiraamu bwaffe ate ajja kuba neera atuwa empeera yaffe gye tukoleredde kubanga atubaddemu n'okwerekereza okwenjawulo okungi ebitiibwa Allah tabaraka wa taala siyinza kulera kusala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ombaka yasembayo ekyokuyigiriza kyaffe ky'olunaku olwaleero tuli mu nnaku zino ezisemberedde olunaku lwa yawmul Eid al-Adha tuli mu nnaku zino 10 ezisemberedde olunaku lwa Eid al-Adha ng'ennaku zino omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti nno Allah tabaraka wa taala azaagala nnyo Allah ayagala nnyo emirimu gy'okoledde mu zino ennaku 10 Allah tabaraka wa taala agenda kusumululira buli omu buli ky'okoledde mu zino ennaku 10 Allah tabaraka wa taala abaddu ba Allah bamu tubebaliza okuba nti nomwazitegeera bwe twasomera ku masomero nga abaddu ba Allah basinga bazisiiba bwe twasomera ku masomero abaddu ba Allah basinga bakwatira mu Qur'an ninga okusingira ddala abantu bali bazisiiba asobodde okuzisiiba kyekisinga obulungi atasobodde kuzisiiba funamu olunaku lumu osiibe ennaku zino olunaku lwa yawmu Arafa lusobola okuba nga lwe lw'enkizo gy'oli n'oganzira ogenda okukola ki okusiiba ofunamu empeera empitirivu mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ebitiibwa ennaku zino eza Dhul-Hijja zitulimu za nkizo nnyo mulimu aziyada mulimu okweyongeramu kuba nti nno oyiikira nobanga basahabi ba Allah tabaraka wa taala abawangala n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam balinga bagamba ani asinze okusoma Qur'an ani asinze okusaddaaka nga wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun bavuganya ku ani agenda okuba nti naasinga okusinza Allah tabaraka wa taala olwaleero kikwenyamiza nti febe tusinga okuba nti nno tuvuganyizaako ate bimalamu amaanyi ennaku zino tuvuganya ani asinga omukyalo omulungi ennaku zino tuvuganya ani asinze okuvuga emmotoka y'ebbeeyi ennaku zino tuvuganya ani asinze hatta tumanyina okuvuganya ku bintu bimuliramu ddala abantu amaanyi nga bizza abantu ku tariq ghayr al-islam ekkubo nga siri abusiraamu ani asinze okubeera nti nabba ani asinze okubeera nti nno buli kikola ekibi akikola naffe Allah tabaraka wa taala yatusiimula obusiraamu nga tulina kuba nti mu nnaku zino tuvuganyizaamu mu ngeri esinga okuba nti nnungi abaddu ba Allah mu nnaku zino mwe mulina okweteekerateekera olunaku ffenna lwe tumanyi obulungi olunaku olwa Eid al-Adha idi ey'okusala ebisolo era nga Eid al-Adha mu nsomesa yaalwo mulimu okubeera nti omuddu wa Allah yenna agenda okusala ekisolo alindiikirizaako kuba nti nno akendeeza okusala enviiri yadde n'okusala ku njala buli agenda okusala lindako okuba nti nno okola ki kubanga nsomesa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam weewaawo abamu batulaga nti munaye ne bw'ozikendeeza tekirina buzibu naye ekisinga obulungi kendeeza lindako okukola ki okuba nti nno okendeeza oba okusala enjala waliwo ensonga Allah tabaraka wa taala zeyatuleetera mu busiraamu nga tuteekeddwa kuba nti tunonooza olwo kibayita al-maqasidu sharia ensalawo ya sharia oba enfumitiriza ya sharia ku nsonga ezimu nga tulina kuba nti nooteekayo ebibuuzo byo weewaawo nti okunoonya okumanya kikulu weewaawo nti okunoonya okumanya kya bbeeyi n'olwo ensonga nga Allah azirekaawo nga bwe ziri for example njabaawo ekyokulabirako essola ya subuhi ombaka yatugamba nti musale byaka 2 kyokka weewuunye tukeera tulina amaanyi mangi naye ensonga Allah agyesigaliza ate nagamba ku dhuhuri ng'omusana gumaze okukwakamu era akazibe nnya
ate nagamba ku asiri ng'ate okooye nnyo zisigale nga ziri nnya so nga ku subuhi oba ozuukuse wooti obeera owulira amaanyi okyagalina. So nawe kityo omuddu wa Allah yenna agenda okusala tegeera bino. Tegeera nti nno ekisooka Allahu tabaraka wa taala ennyama gy'ogenda okuba nti nno omusalira lan yanaala Allaha luhumuha, Allah teyeetaaga nnyamayo, Allah teyeetaaga nnyamayo wala dimauha, yadde omusaayi gw'ogenda okuyiwa ku ekyo ekisolo. Tulina ekyebbeeyi ffe saddaaka zetukola tuzikolera Allahu tabaraka wa taala, ate nga naffe ffe kennyini tuzifunamu. Bw'osala ente, abamu ku baddu ba Allah abatalina busobozi bwa kusala ente nga ali omu basobodde okuba nti bagenda kwegatta abantu 7 ku nte, kyekisinga okuba nti kirungi ekikulu musaleeyi. Allahu tabaraka wa taala ennyama emwe mugenda okugirya mmwe nnyini ate mugabireko ne bannammwe abalala. Allah ku maanyi gaalina yali asobolera ddala bulungi okugamba nti nedda bumala okugisala booti togiryako togikombako, naye akimanyi lan yanaala Allaha luhumuha, teetaaga nnyamayo gwagyetaaga wala dimauha walakin naye Allahu tabaraka wa taala kyasinga okwetaaga yanaaluhu taqwa minkum, ayagala nnyo okutya kwa Allah kwolina muye, ayagala nnyo okutya kwa Allah kwolina muye. So nawe kityo ab'ebitiibwa bagenda okusala tweteeketeeke. Tulina bamuhitaaju bangi, tulina abantu abeetaavu bangi ab'okulaba nti tufe ensonga lwaki nabo bayita mu lunaku olwo nga beeyagala. Masakini bangi, abaddu ba Allahu tabaraka wa taala bangi abeetaavu eri ekisolo ky'ogenda okuba nti nno basala. Tulina omuddu nga lwe yakoma okukomba kanyama kyali kisiibo. Tulina omuddu nga lwe yasemba okuba nti nalyo obulungi yali pate, naye nga Allahu tabaraka wa taala gwalina ensonga zonna, kubanga Allah akusituddemukko buli alina ky'olina ng'okirya ku mulala, faayo okulaba nti nno omuliisa. Abaddu ba Allah yawmul Eid ekisookera ddala lunaku lwa ssanyu, lunaku lwa saada mirembe, lunaku lwa kweyagaliramu mu nneeyagala esinga okuba nti nno nnungi nga enneeyagala eyo ya busiraamu. Buli muddu wa Allah yenna kasita otuuka ekiseera nga mukadde k'okuba nti nno ocelebratinga olunaku lwa yawmul Eid oba ojaganya olunaku lwa yawmul Eid, ekisookera ddala lowooza ku bantu b'ennyumba yo. Maama wo gw'olina gweweerabira essaawa zino, gw'owulira nti akuswaza, nga nabamu ku ffe maama wo wakukubira essimu n'agamba nti njagala kujjako mu ofiisi kuwa ku salaamu, oba njagala kuyita w'okolera ogoba mugobe, oba owulira akuswaza, oba owulira oyagala kumuta agende mangu aveewo. Yawmul Eid sooka omulowoozeeko. Obadde omusindikira obuntuntu, obadde omusindikira kakiro ka sukaali, naddamu nakubira akasimu nagaa nti muzzukulu oba mutabani, nagamba mutabani mpeereza kali kaweddewo. Naye ng'ebiseera ebisinga nabaana abazadde betwerabira balina abantu bewangaana nabo mu byalo ng'ate nabo bali muhitaaju nnyo, balina obwetaavu bunene, ng'obwetaavu obwo alinza okuba awangadde nabo ng'agenda kusharinga nakugabana nabo. Ate gwe n'omubuuza nti era sukaali gwe nakuwa nga yaweddewo. Muwe sukaali tokoowa kuba ye mukadde we maama wo, tokoowa. Olunaku lwa yawmul Eid asaanye alye bulungi, olunaku lwa yawmul Eid osaanye omugabirire. Omwami yenna alina omukyala, osaanye mukyala wo ku yawmul Eid abeere nga afaanana bulungi, nga wallahi watambula mu kkubo babuuza nti mukyala wa Sheikh gundi, mukyala wa Sheikh Kingi, mukyala wa Yaqubu, mukyala wa Muhammad yayisaawo. Ekyo kiringa kyakweraga naye si kyakweraga. Okoze obuvunaanyizibwa bwo mu ngeri esinga okuba nti nnungi, kubanga omukyala wo alabise bulungi ku lunaku olumu ku nnaku Allah ze yatuwa okweyagaliramu ffe nga basiraamu. Wabula enneeyagala erina limitations, erina obukwakkulizo. Omuddu wa Allah yenna agenda okusanyuka ku lunaku lwa Eid, weewaawo Allah lutuwadde tusanyuke kubanga ibaada, era bw'ogaana okusanyuka ne tukusanga otugubadde, oli muzikiti oganye okuvaamu, oli muzikiti oli awo ogamba nti nze ntya nnyo Allah ne ku yawmul Eid mpulira njagala kusiiba. Tosobola kusinga mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weeyagale ne baako wookoma. Omuddu wa Allah ali ku yawmul Eid teri nsonga lwaki oyenderako.
omuddu wa Allah agenda okuba nti yeeyagalira mu yawmul Eid tewali ensonga yonna lwaki onyweramu omwenge. Omuddu wa Allah tabaraka wa taala yenna ali mu kujaganya olunaku lwa yawmul Eid tewali ensonga yonna ekwerabiza amateeka ga Allah tabaraka wa taala otandike okukola kikyo, kubanga Allah tabaraka wa taala wajja kuba tomutidde. Obula ensanyu katugirina musobola ogenda omusamba emipiira ku kyalo bajjajjaffe bakitaffe bakimanyi bulungi nti eri zedda zaalinga za kinyumo nga mulimu okusanyukiramu tonyizizza Allah asigadde akusiima famire egasiddwa ne basamba emipiira gy'olweggulu ne batwala abaana baabwe ne babuuka emigwa ne bazannyamu. Muzannyeemu muyagalemu ng'abasiraamu kubanga Allah tabaraka wa taala ayagala muyagalire mu busiraamu bwammwe. Obusiraamu kasita obutegeera bugenda kwanguyira nnyo era ku lunaku lwa yawmul Eid gwagenda okuba nti noweesiima lwansonga ojja kuba okoze Allah kyeyakulagira ekyadhibhu ekyokusala ate nga n'ekyokubiri osanyusizza abantu ba famire yo. Tugambye nti abakadde faayo gye bali bw'oba olina obusobozi sindika ssente asobole okuba nti nanyuma. Kiba kyewuunyisa nnyo omusajja ng'oli eyo wasemba okufaayo eri mukyalawo mu myaka 5 emabega tomugulira nga yadde shariya yadde abaayo. Kyabuswavu, kyewuunyisa kyabuswavu. Faayo okulaba nti gwe omutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe bisigadde biri wakati wo na Allah tabaraka wa taala. Bw'aba yetafuddeyo okuba nti nakwebaza gwe Allah tabaraka wa taala musanyufu n'ekyenyi ekirungi gy'oli era akulinze ku yawmal qiyama mu mpeera zagenda okukuwa zez'okufaayo eri abantu wafuddeyo eri abantu bafaanane bulungi. Waliwo abantu b'otuuka nga wallahi bamalamu amaanyi. Olina omuntu gw'otuuka n'owulira nga oyagala musaddaakira naye nga bbawe tafuddeyo kimala ate nga obusobozi abulina kubanga teri alina. Nsanyuka nnyo nga nsanze gye ntambulira abazadde abasobodde okuba nti nno bafaayo eri abantu baabwe. Yawmul Eid ng'eyo ng'omusajja okimanyi bulungi amabulagh sente amakubo gaziggyemu yani afuna kya wansi naye nga olunaku lwa yawmul Eid abeteekerateekera n'agenda n'asolooza obusente bwe n'akola nga kyasobodde okulaba nti naakola n'afuba okulaba nti yawmul Eid egenda okutuuka ng'omukyala n'abaana ababiri baalina afuna ekyabateekawo, afunye kyabambaza. Agenze n'ateekamu obudde n'agenda eyo wansi n'agamba nti nze njala kakasa nti bafuna ekyokwambala ate bafune n'ekyokulya n'okakasa nti nno bajeti ye agenda kugitemaatema mu ntemaatema esinga okuba nti n'amanya nti nno bajeti ye agenda kugitemaatema mu ntema esinga okuba nti nno kinungi naye ng'omukyala akoze atya afunye haqqi ye ey'okwambala, omwana afunye haqqi ye ey'okwambala. N'agenda n'afuna engoye shariya za mitwalo 6-7 ekikulu n'afuba okulaba nti nno yawmul Eid bagenze okugituukamu nga bafaananye bulungi. Tukikole. Omukyala yenna alina obusobozi. A'taaka Allahu al-maal, Allah tabaraka wa taala akugabiridde n'ensimbi. Kimanyi bulungi bbaawo ayita mu bizibu eby'enjawulo osobola ddala bulungi okuba nti nno yeggwa mukolako osobola okugula ekkanzu. Tekiri mu bwa haramu n'omugulira ekkanzu. Omukyala yenna alina obusobozi naawe fuba okulaba nti nno omusajja ono omusanyusa. Kyabuswavu nnyo nga omukyala ali eyo owangadde ne bbaawo mu bufumbo tulina kyoli omufunidde. Mufunire ku Eid eno, mufunire enkofiira mweziri ajja kusanyuka, kireetewo mahabba, kiteekewo okwagalana wakati wammwe, ajja kusiima, tajja kwerabira, ajja kusanyuka. Ne bwana bajambadde nga atambudde mu banne ajja bagamba eno hajjati Asifa yagimpadde, eno hajjati Khadija yagimpadde, eno mukyala wange Sumaya yagimpadde. Kakati baddu Allah balungi olunaku lwa yawmul Eid naatera. Naye tugambe abasinga okuba nti beetaavu gye luli be bafuqara, abantu abaavu be tumanyi twabavaako. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti laysa minna man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, ng'ayogera ku baneiba oba batulinaana ewaka bamuliraana baffe ku nneeyisa ennungi gye tulina okuba nti netukola ki tubeeyisizaamu. Omuddu wa Allah tegeera, faayo okulaba nti omusiraamu gwe nninaanye
oba omuntu gwe nninaanye mwetaavu omutunulemu nga tanaba kuba nti nakutunuulira, kubanga amaaso aga wansi n'okutyoboolwa oba n'okuwulira nti omuntu ayisiddwamu amaaso kiri mu kubeera nti nno azze gy'oli n'abaako ensonga gy'akwanjulira nga wallahi mwetaavu gy'oli n'otabaako ky'osobola kuba nti omuwa naye ng'owuliriza emboozi ze. So ng'omusiraamu yenna omutuufu bw'oba otegedde obusiraamu n'osoma ku Abubakar Siddiqi beeyisanga batya, baafaayo batya, tebakulindanga kujja gye bali, bali baakulabanga bulabire amanya nti katono mwetaavu, najja gy'oli n'abaako haqqi gy'akuwa n'agamba genda omale idiyo geno giyitemu. Fe tulinda abantu bajje gye tuli, abagagga balina ebikomera, abantu mwabagobera ddala mu nsonga zammwe, mulaba nti bawansi, gwe n'oba n'ekikomera nga kiwanvu, tobuuza abantu, tofaayo beeyisizza batya gy'oli, ofulumanga bw'oyagala, akadde kaidi kajja kutuuka nga ne bw'onagulayo ekikomera kyo tebagenda kujja gy'oli, kubanga tokoze busiraamu. Obusiraamu mulimu okugabana, tukola tawzi'i, tugaba, tukola rahma, ekisa gye bali, bintu bingi nnyo. Abaddu ba Allah tabaraka wa taala tuddeyo tweyise bulungi, tufube okulaba tuleeta enkolagana ennungi wakati waffe n'abaana abantu, kubanga bano abantu tubeetaaga, kubanga bano abantu be bagenda okutubeerera ebiseera ebimu ng'oba oli awo tufunye nasiiba. Gwe ekikomera ekiwanvu mubbi wajjeewo essaawa zino, ayinza okusooka okukuyamba ye neibawo, naye ayinza okuba nga neibawo wa wansi, kubanga mmwe muli mu mbeera nga neibawo naye baba nga Allah yamuwa kasente n'akuddirira n'omulala olinza obutafaayo kulaba nti otaasibwa. Ne bano abantu b'okukyalo bano b'oyisaamu amaaso bagenda okukola ki? Okujja. So yawmul Eid mugulewo geeti zammwe, mugulewo geeti zammwe, mukole enteekateeka, abaddu ba Allah bajje basibulukuke, abaddu ba Allah bajje bafune ekyokulya. Omuntu akimanyi nti wenviira mu Eid Allah akuwadde emaali ate Allah ajja kugikubuuzaako, naye buli maali ya Allah bwana agikuteramu baraka nga mu nsonga bwe ziti wavangayo, awo ekyokuddibwamu kyo maaso ga Allah oli bulungi nti munnaye ya Allah tabaraka wa taala wangabirira naye nafuula nti buli Eid kasiteetuuka geeti zange ziggulwawo ziti, sibuuza bantu wa gye basula, sibuuza bantu wa gye basula, sibuuza bantu wa gye balaga, mbagamba faddalu oba tafaddal muyingire. Yenkola y'obusiraamu abaddu ba Allah twagivaako. Buli muntu wajjeewo n'akuŋŋaanirawo n'afuna riziki ey'ekyokulya, Allah tabaraka wa taala agenda kutunula mu nsonga zo. Lwaki? Okoze kye bayita indwaru al-mu'siri, okoze kye bayita al-indwaru al-mu'siri, okuyamba omuntu nga mwetaavu, ayita mu kazibu, ayita mu kazito. Wabula ensobi eri mu kuyita bantu bakyamu, ensobi eri mu kuyita bantu ewuwe waka ku Idi nga si batuufu b'okulya emmere. Muddu wa Allah agenda ayita abantu, omuddu wa Allah agenda ayita omuntu ewuwe nga wallahi wa billahi wa tallahi aboola emmere, kubanga emmere asiba mu kafe Javas alya mmere ennungi. Bw'alidde obubi agenda mu KFC, bw'alidde obubi ennyo agenda ku Jokoni. Kakati omuddu wa Allah bw'atyo togenda kumuyita wuwo olowooze mbu nno olina ekyamanyi kyokoze, kubanga ogenda kweta olusanyo lw'omuceere agambe nti omuceere gubulamu, agambe nti ennyama ng'eringa eya, naye bano abaavu bw'ona bayita ku Idi ng'omaze okusala ennyamayo, ng'omaze okuba nti no bawa tawzi'a obagabidde ennyamayo, Allahu tabaraka wa taala musanyufu gy'oli, kubanga nabo kennyini nti babula mmere. Ne bw'onaafumba kitalo bajja kumulya mu malewo, ne bw'onaafumba ennyama ng'ekaluba bajja kugirya, hatta n'omusiraamu ajja musanga alina amalibu naye ajja kugirya kubanga ali muhtaaji. Ate obusiraamu bano abantu Allah be yasinga okukola ki? Okutagetinga, okulaba nti n'ensonga yaabwe yawmul Eid evaayo. So nabwe kitabo ba Allah ebitiibwa tweteeketeeke, fuba okulaba nti nno ova mu yawmul Eid eno ng'olina omulimu gw'okuze okugatta ku yawmul Eid. Omuddu wa Allah bw'akeera ku makya kabbir, tola takbiira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Tendereza Allah tabaraka wa taala. Abaddu ba Allah tabaraka wa taala basanga bagambye nti Eid Mubarak kigambo kikozese abamu ku mmwe kati mu Busiraamu myaka 3 tomanya kibaddamu. Omuntu omugamba nti Eid Mubarak n'agamba nti fazili laita
fadlillahi ta'ala. Obano gamba Eid Mubarak taqabbala Allahu minna wa minkum. Allah tumusaba kirize muffe ne mummwe. Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba kirize emirimu gye tukoze egy'okusala byonna muffe ne mummwe. Obugamba faayo okubukwata. Abaddu wa Allah tabaraka wa ta'ala nga mpunzika tutegeere ekyebbe ekitulina eky'obusiraamu. Buli onategeera ekyebbe eky'obusiraamu ky'olina bino byetwogeddeko byonna bigenda kukwanguyira. Bino byetukubaganyizaako ebirowoozo byonna bya mula Eid ojja kutegeera kubanga ojja kuba osomedde mu Qur'an. Kuba twogedde mu nnaku zino ze tulimu. Soma Qur'an kubanga ogenda kujja ku yawm al-qiyama. Allah agambye nti faqra warattil kama kunta turattil fi dunya. Soma Qur'an ogisome nga wagisoma ng'okyali mulamu ng'okyali ku bulamu obwensi. Mudu wa Allah jinga alina ikhlas alina qul huwallahu ahad. Allah mugaye nti kati gwe jana yegenda kuba ya wansi. Twagala ejjana. Qur'an ogisoma kyenkanawa. Gisome otereeze. Abaddu Allah tabaraka wa ta'ala mu nnaku esigaddeyo nga yawmu al-Eid natuuka tusome Qur'an twagivaako. Bona asoma Qur'an n'ogitegeera. Bona asoma Qur'an n'ogikolerako. Olaba n'omuntu agikutte tekikoma kugikwata. Tubaddeko mu madaris al-Qur'aniyya amasomero ga Qur'ani agasinga tugabaddemukko nga hafizu akutte Qur'aniye nenga mpisa talina kubanga yasoma nsome kiwaawaayo. Ya hafiz al-Qur'an wa ingwa agikutte Qur'an lasta bihafiz tuli hafizu hatta takuna bima hafizta mutabbiqa okutuuka nga kyokutte mu mutwe okitadde mu nkola. Gezaako kukiteeka mu nkola. Bona soma Qur'an n'okiteeka mu nkola ojja kutegeera ennamula ya Allah ku muntu nga mwetaavu. Ojja kutegeera omuntu omwetaavu Allah yani ayagala omuyisa otya tojja kuddamu kalubirizibwa. Omuntu wa Allah agenda okuyita muzina ennaku nga Allah tabaraka wa ta'ala amwagadde, Allah musiime, Allah mutaddemu baraka mu maali ye kubanga ajejjeeko mukadde akatuufu n'agiwa abeetaavu. Abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala nga maliriza tukeereko. Abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala tukeereko lwa nsonga olunaku olwo Eid ebayakeerako abantu bagende okubata basale ebisoro bafuna obudde obusala ebisoro. Naye mu abakyala muzukkaleeti temufaayo kulaba nti nno mugola engoye mu budde. Emirimu gikole mu budde, gikole ekiro. Kibala mugenda okukera ku makya mwangu omupapapapa n'oyokya shaliyayo ne paasi ey'ebbeeyi gye bakugulidde $25,000. Olw'okuba opapa n'ogyokya n'ogenda okuyita mu yidi nga wena otuggubadde. N'otandika okukola emirimu ku ssaawa zibanga 2 ng'ozukusa essaawa emu kitundu. Obudde bugenze kubanga gy'osalira ekitono ennyo balina kusala 2 kitundu. Awo nga bali leeti. Kakati omuddu wa Allah faayo okola nti okeera okwata obudde oyambeko bayimaamu bano bagenda okuba nti nno bagabira ennyama abantu bafuna obudde obumala. Bagende okudda eka ng'obudde bumala bulungi. Bagende okudda eka nga buli kimu bakikola bulungi. Ennyama bagigabidde bagyetaaga mu budde mu ngeri ennungi kijja kutuyambako singa obeera okedde gy'ogenda okuba nti nno osaalira. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala tugase n'ebigambo ebyo. Ate nsaba Allah tabaraka wa ta'ala tufula abasiraamu ennyo. Ate nsaba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize emirimu gye tukola gyonna. Ate nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atutuuse mu yawmul Eid nga tuli balamu nga buli kimu tukitambuza ng'obusiraamu babulagira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.